tutandikidde wano ku munywanyi waffe Omuyimbi gwe bayita Angel Sekandi. Nkakasa bw'oba owulira Angel Sekandi erinnya eryo limanyi. Bw'oba ogobeddeko kadongo kamu oba owulirizaako ennyimba za kadongo kamu eza Paulo Kafeero, kati omukulu we gwe bayita Angel Sekandi gwezza okuba ate nga kutegeezaako nti embeera gy'alimu akadde kano si nnungi wadde n'akamu, olw'ensonga nti ekirwadde ekimubala embiriizi abadde amaze akabanga ng'atambula amalwaliro ag'enjawulo takitegeera naye basobodde okuba tebakizuula mbu ensigo ate yemukola ki yemuli obubi. Omukulu ono omunywanyi gwe bayita Angel Sekandi abasinga bagamba nti ye musika wa Paul Job Kafeero mu kuyimba. Omukulu ono yali munywanyi nnyo ne Paul Job Kafeero era nga kigambibwa nti n'ennyimba ezimu yamuterangako ettaffaali wadde Kafeero yali musajja wansuso nnyo mu kuwandiika ennyimba. Nene Angel Sekandi yamuteeramu mu nnyimba ez'enjawulo, yasobola okuba ate nga amuyambako ne basobola okuba ate babigatta. Bonna bali mu kulabako akadde kano, kulabako oba bw'oginoonya toyinza giraba, naye nga Angel Sekandi ali mu mbeera si nnyangu era akadde kano n'okwogera ku tonotono, naye nga asobodde okuba ate nga njogerako ne mukyala we n'atubuulira embeera nga bw'eri ku munywanyi ono gwe bayita Angel Sekandi. Okay, kiki ekimuluma? Yalwala ensigo. Ensigo yalwala. Kati mubadde muli mu ddwaliro? Bamutuute mulago ne bamujjanjaba ne tumuza ewaka, kati wetumujjanjabira tugenda muzaayo ku Lwakubiri. Okay, kuba abawagizi babadde beebuuza embeera eri etya? Era embeera y'omugonvu kuba n'omukyalo ono gundi ensigo mbi nnyo, kati teeka wali yeetaaga ssaala. Ye mu bukyala wa Angel Sekandi antegeezezza nti embeera y'eddwaliro nayo n'ebisale bibeekanzi, naye nga basaba abayinza obbakwasizaako abawagizi ba Paul Job Kafeero, Angel Sekandi ne kulabako n'abanyumirwa kadongo kamu oba oli awo ensonga zino. Mama wange byawunzikidde mu bukadde 47,000 oba n'obugwagwamaawo oba 2 Okay, kuba kati enteekateeka tubadde tuwulira enteekateeka eyoggira essomero, kati obulwadde bwe tebugenda giyimirizaamu. Kati bwera erina okuyimirira nga tumusabisa ajja kuba bulungi kuba kati tebamujjanjabyeko lulinga tatunula okulya tanalya naye tukiri olaba kiiso n'omanya nti ndaba kiiso lya muntu ekitaabaddewo. Angel Sekandi oyo mukyala we atugamba nti ekirwadde okuzuuka ku lw'omukago ekyasinga okuba ate nga kimukuba ku ttaka. Buludde bwa mukaaga lwava mu safaari n'atuuka wano ng'agamba mpuliramu agedetaliire ng'awandiguze ku mpeke n'agande n'okwetikanga nga tebakugireko omusaayi kibi. Kugenda okutya nga netumutwalako enkoko njeru ne bamuggyako omusaayi ne batalaba bulwadde ne batusindika erugazi. Erugazi naye ne batabulaba kati kumutwala gye mulago. Okay. Embeera bw'eri bw'etyo naye ng'agamba nti abayinza okufuna abawagizi ba mukulu Angel Sekandi oyinza omunoonyako wano bw'ati 075560439 eyo namba yeyedde enkadde. Okay. Kati kyembuuza ku nteekateeka y'ekivvulu ndowooza kati nga obulwadde obuli anaasobola okugenda ku kivvulu kiri kye nawulidde ekyebukunja? Simanyi kuba kinaasinziira ku mbeera bw'eri bwe kituuka nga atereddemu naye kati ku ssaawa no siyinza kuwa ansa ntuufu. Okay. Aya basi. Embeera yeeyo nno ey'omunywanyi gwe bayita Angel Sekandi, munywanyi wa Paul Job Kafeero musika we mu kuyimba. Gye buvuddeko yali akatongoza ka walagi bakayita Kafeero walagi, ate nga mu nnaku ntono nnyo abadde ayagala okuba ate nga atandika enteekateeka y'okuzimba essomero lye bayita Paul Job Kafeero. Omukulu oyo balinayo n'ekivvulu kigenda kubeera sayidi z'ebukunji eyo nga bajjukira Paul Job Kafeero 17 omwezi guno, era enteekateeka eyo bwegenda okuba ate ng'etambula. Gye buvuddeko nali mpayaako n'omukulu ono Angel Sekandi ng'atubuulira ku lugendo lwe olw'akadonkamu, ng'atubuulira ku omukulu Paul Job Kafeero lwaki yali awomerwa nnyo akawalagi. Ebimu ku bigambo binayogera naye akadde kano Angel Sekandi takyasobola kwogera. Wulya
ne Kafeero ng'omuntu bw'akunnyonnyola ensonga ezaamunywesanga omwenge osomugamba nti wali mutuufu. Kafeero yakula nga musajja muyinike era kyeŋŋamba abantu nti omuntu ng'onna ekirooto ky'ofuba okituukirize mu buyinike obwo Kafeero yafumbiranga abantu walagi wala oba ofumba walagi owalizibwa okuwolegako oba okitegeera kati mu kikolwa ekyo Pawulo ayiga okunywa walagi. Ekirala walagi akolebwa mu nsi muno Kafeero si yamunywa yekka kuba bukyanga afa senga yakola ki yakendera okunywa kati ky'abantu baleme kimusibako nnyo ate omwenge wa Pawulo Kafeero gwalimu ekyama kimu nga kufa batamulanga naye nga wona ky'omwagala onamulumba ng'anywedde nga waba tanywedde tomuleerako kasama tuyinza kuona ku Sekandi notamusaako nti yayimbanga ne Kafeero aba tebaali bayimbi tebaaliyo kati oyo Katonda ali mu kintu kino kati abalwana Sekandi ku lwa Kafeero balwanyisa kino kikamuno kani kakatengezako okubanyonyola bakiteeke mu ntegeera ey'ebuziba nti omuntu nga Sekandi ng'oli Kafeero lwaki ona bamusika wa munne wawo amaanyi ago kale butafiirwa birungi bimwandifunye mu kintu kino mukkirize Katonda kyalagira nze Sekandi Mukama gwanaabasize ekisa kye n'enkola ekintu kyaggwe neeyitimuka ne Uganda neeyogerwako namwe ne mufunamu kankulage nakoze omwenge gweta Kafeero walagi nenfuna amaloboozi agansomooza n'ebisomooza ebineneko byagana okutwala obulamu naye nga nze nina okukkiriza nti erinnya lya Kafeero ensi lyebadde edibaga nsooditeekamu omulimu ne guwa bannayuganda 15,000 emirimu oba okitegeera nti endaba y'ebintu tugyawukanya abantu Kafeero bamulaba mu kumwogerako famire ye eyuga biki bike amawuli ne gatunga ati ninye tova kuyekyasa sobola okuba ate nga tusumulula ensonga zino ate